Libadde ssanyu jjereere ku Central Police Station wano mu Kampala, bananyini ba mmotoka okuli Grace Sagati n'omwami we Mukisha Malik nga bakwasibwa mmotoka yaabwe eyali yababbibwako. Kino kiddiridde okumala emyezi 3 beddu abafumbo bano nga babadde banoonya emmotoka yaabwe era nga kigambibwa okuba nti yababbibwako emyezi 3 egiyise. Emotoka eno yakolebwa mu Toyota Nion yababbibwako ku kirabo kyabwe ky'emmere mu bitundu by'akatabo era wano ababbi baaleka battiddewo abantu babiri wakati mukuwannyisiganya amasasi wakati wa Poliisi n'ababbi bano. Early this week on Tuesday that we got a call from Interpol Nairobi informing us that they'd received communication from Uganda Flying Squad telling them that a vehicle with descriptions similar to ours has been found. Omuduumizi wa poliisi owa Elite Unit Force ow'Omugisha Haman agamba nti nga bayita mu bambega baabwe baafuna amawulire nti emmotoka eno yali ekeekedde ezimu mu ggalagi wano mu Ndeeba ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Emmotoka eno efuuziddwa era neereetebwa ku CPS nga bayita mu poliisi y'ensi yonna eya Interpol ne bakubira poliisi ya Kenya eyabakakasizza nti emmotoka eno baali baafuna dde obubaka okuva eri bannyiniyo teyali ababbibwako emyezi 3 era ng'enoonyezebwa. Thank you very much. Congratulations. Si kya bulijjo oluusi tufuna ebintu ebibuze ate bananyini babata bananyini tebalabika naye sisitemu ya Interpol y'amaanyi ate tukoledde nnyo ne tukwataganya na mikwano gyaffe aba Kenya ne bajja wano ne bafuna emmotoka yaabwe kirungi nnyo. Poliisi ya Interpol mu Kenya ekoze okunoonyereza ku bannannyini mmotoka eno era abatuufu n'ebazuula oluvannyuma n'ebaweereza mu ggwanga lya Uganda ogenda maaso n'okukima emmotoka yaabwe. Bayingidde mu ggwanga era ne batendereza obukugu bwa poliisi ya Uganda bweraze mu kunoonya mmotoka yaabwe kubanga bo bakirabye ng'ekyamagero. Bannannyini mmotoka eno batendereza poliisi ya kuno olw'omulimu ogw'amaanyi gw'ekoze era ne basaba egende mu maaso n'omutima ogwo kubanga kizzaamu amaanyi okulaba poliisi erina okwewaayo mu kukola emirimu gyayo. That collaboration between themselves and Kenya, I think it's working very well because if they can receive such an information and pass it over immediately, then this issue of robbers trying to cross the borders with stolen goods will come to a stop. Bongeddeko nti kino baakukitambulirako era nga eky'amaanyi ennyo gye bali kubanga amaanyi n'essuubi lyali baweddemu oluvannyuma lw'okumala ekiseera ekiwanvuko nga banoonya mmotoka yaabwe eno. Bananyini mmotoka eno bagamba nti ebalirwamu obukadde bwa Uganda obulira ddala 50 wabula nga banabadde badde banoonya omuguzi okubaamu obukadde bwa kuno 15 zokka. Omuntu omu yakwatiddwa okuyambako poliisi mu kukola okunoonyereza ko n'okufuuza abadde bataddeko kakukola tondeka nnyuma.